Endowooza gye nsobola okuwa ku mwami Ntambi kyendabyeko ku bano abantu abatuloopa tebatuloopa nti nno gwe guba gusoose usually batuloopa nga ng'ekintu obadde oludde ng'omutrollinga ng'oba omwogerako bw'oba ng'okikoze ogusooka akireka ate bw'eba nga damage si y'amaanyi akireka naye bw'oba nga ekintu kimu affectinze nnyo most especially mentally family wise biki ne career oba ne brand ne reputation ye akitwala further kati abantu abasinga nti nno aba ba YouTubers batuula mu buyembo mu buti like babeera like abeera yakwogerakokko ne bakuloopera jukira abantu abo tebawatchinga video zammwe betwogerako tebalikira video zaabwe muntu yaba amugambye awatchinze video n'amujjuza n'omulala n'amukubira n'amujjuza n'omulala n'amukubira natandika okurecountinga zonna instances z'abadde ng'amwogerako Ntambi teyayogedde ku Jeff once, it's several times, meaning that it's quite gonna be hard okumusonyiwa. Well, namukubiddeko ne mugamba oli bade wange muntu wange nangamba Rita ekintu kindekere nengamba kati nganze president waba bloggers sobola kutuula ng'omwana waffe ali mu kkomera and all that bw'oba ng'olina okitegeera support gy'osobola otuukula nti n'omusango guno tuguscotchinga oba yeetonde publicly aveeyo and all those things which is very easy okitegeera naffe twebaza era ne bambi n'abamuwadde ba lawyers and all that okulaba nti nno nti kibeera cleared often naye kyoba omanya nti omuntu obeera wamwogerako not once not twice usually zibeera many times. Jeff Chui wataata sonyiwa munange muno mwe twogerera nga tunoonya views n'okulya akamere tugenda ne tuwaba ate n'ekirala abantu abatuwa ebibakwatako be bakwano bammwe nganda zammwe mikwano gyammwe ba colleague be batubuulira ebintu byammwe be babulira abaana bange ebyo ebintu ne batula mu buyembe ne babibavuma ne bibagamba ne babibalebulako ne tusaba sonyiwe kalebulo oyo era netondera ku Frank Ntambi is actually my friend. I feel so bad ntino Frank aliyeyo era njagala banayo okusaba ba bloggers tuyimirire wamu tule ntino Frank bambi avaayo tetutuula nenga nayo na raisins eyo ku nsonga ye bwe nalabya abakulu eya Ntambi na raisins kikyaganye bamaze okukola coordinations za files it's what actually is in process. Naddala ba political bloggers bannange mbasaba musigale ku mulamwa mu reporting amawulire nga bwe gali temugenda so personal with people going into their families their kids you malai people bagenda kujja babasibenze sigenda vayo kukuba masimu kubajjayo kusonda sente simanya tuyisaka bo bwe mukola amawulire museeko evidence mundabire mwali mulabeko omuntu ansamone ngambo agenda kunsiba musanya bantaddeyo simanya biki mbegayiridde political bloggers tugenda mu kalulu UG votes 2025 kyemanyiko mugenda kufuna obuzibu abantu mu reporting ebibaddewo temuba going omuntu custom going personal simanya yebaka nani ayagala nani bagenda kuyingiza nkubuulira UCC kitunulemu bana bwe batwetaaga training I'm ready to fly back kuba wa training.